Ebintu ebitundiddwa ku Nnyondo byebyo byabweebwa ab'ekitongole kya Kampala Capital City Authority mu bikwekweto bye bakola mu Kampala. Ebimu ku bitundiddwa kubaddeko engatto, engoye, emmeeza kwe batundira amasimu n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Abamu ku bannannyini bintu bino abazze okuddamu okubigula beemulugunyiza nti ebintu ebireeteddwa bibadde bitono nnyo ku ebyo babadde basuubira, ng'ebirala ba KCCA bandiba nga basoose kubyeguza. Sirowooza nti ebyo bintu bakoze ki ebituuka wano nabo basooka benyini ne bakola nti ne babijjamu ne babitunda. Ebintu babitwalira ne ku bwereere babyeguza bweguza biseera mmanju. Abalala bategeeza nti ebintu bino babadde babiseera ate nga tebalina wadde 10 abakesise kye babiteekamu. Bamanyi biki byogula tebakukkiriza nkebeera otwala bukwala ate n'abantu bennyini beepaala kintu kye bandiguze layisi kulw'ensonga wano abatunda tebateekamu ssente. Naye ffe tuba twagala ebintu babijje babituguze wamuleri bye bagula ffe twagala nga babitukusa eri twagala 15 13 kwa 7 wetukoma. Bakira buli ayagala okugula akutte ssente mu ngalo era nga bibadde bitundibwa kuva ku nusu 10 okutuuka ku mitwalo 4 okusinziira ku kibadde kitundibwa. Abalala bigenda mu maaso basazeewo okubirengerera bbali. Abantu olumaliriza okugula ebintu balabiddwako nga bifulumiza wabweru okubyetegereza n'okulonderamu ddala ebyo bye badde basinga okwagala. Wabula abadde batunda ebintu bino baganya okubaako kye boogera ku kamera zaffe. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV1.